bugenzo okukyolwa leero nga Nakaseke yabadde ajjudde kiragala olunaku lw'eggulo ate afuuse kyenvu. Charles Kawuma Nsereko Basajja Ssubi awandiikiddwa ssaawa 4 ez'okumakya akakiiko k'ebyokulonda ne kamukakasa okuvuganya ng'omubaka ku kifo kya Nakaseke South. Enguudo nzirimye mu constituency wonna n'ezimu tezinnawumbibwa. Abakulembeze b'enjigiriza mu district tukwataganidde wamu nga tebali mu ngeri yonna ya byabufuzi okulaba nti tuyamba abaana baffe n'okusitula omutindo gw'ebyenjigiriza mu Nakaseke South constituency. Nsereko agenda kuvuganya ne Paul Lutamaguzi Ssemakula eyawandiikiddwa olunaku lw'eggulo. Nsereko abadde awerekeddwako mukyala we era yali omubaka omukyalo wa Nakaseke Rose Namayanja Nsereko. Omulimu gwange omukulu ensonga enkulu gye nnyina okukola kulibalatinga constituency eno tugijjemu olumbugu. Era bwe tuva wano ngenda kwetooloola nga ngenda neebaza abantu bange okumpisa mu kamyufu ke bampa mu bungi n'okubasaba nti nga bwe tuli nti constituency eno emanyiddwa nti NRM bonna ku luno basitukire wamu. Bwe tutalonda bakulembeze be tusuubira nti bagenda tutwala mu maaso ekitundu kyaffe ekidda mabega. N'olwekyo ku mulundi guno tulabye nti emyaka 5 mu Nakaseke South gibaddemu waliwo awo oluseke lwa zibikira oluseke lwazibikira nga tetulina tusakira mu gavumenti nga constituency. Omubaka omukyalo wa Nakaseke Sarah Najjuma naye asunsuddwa okuddamu okuvuganya. Tumobilizinge tusobole okutuusa kandidate wange wa NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ku buwanguzi ng'akutte fulaga yaffe ya NRM. Agamba ekisanja ekijja kyakuteeka gavumenti ku nninga enguudo z'e Nakaseke zifiibweko. Ekisanja ekiddako ng'omubaka atwala ekitundu kino njagala nnyo okuteeka enninga ku nguudo za kolansi. Bw'otunywa Nakaseke tetuli wala nnyo na Kampala naye tetulina nguudo za kolansi. Oluguudo lwetulinako kilometers entono lwe luguudo lwa Matugga Kapeeka ate nga nalwo lufu, naye kino ekisanja ekiddako njagala ababaka ffenna tukwate wamu tuteeke ku President enninga bakwongera kumujjukiza nti Nakaseke twetaaga enguudo eziri tamakti n'eddwaliro yaffe okufuuka regional referral. Abalala bakakasiddwa ye Esther Nakawooya agenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyala ku kaddi ya Democratic Party Sako Alan Mayanja Sebunya akwatidde NUP bendera okuvuganya mu Nakaseke Central. Abakyala babeere nga balina eddembe lyabwe nga basobola okukola akasente kaabwe ne babeezawo amaka gaabwe ne bayambako abaami baabwe, kubanga abakyala balwanye nnyo okulaba nti bakola babeere nga babako we batuuka bakoze ebibiina naye obaolyawo tebafunye mukulembeze abazzaamu maanyi mu ngeri y'okubasindika n'okubasakira obaolyawo n'okulondoola ssente ziva mu gavumenti bazifune. Jjajja mukyala n'abalala tugamba ke kaseera nabe ebbanga lye bakulembeddeko limala naffe tusobola okuweereza. Vision tebera ya muntu omu wabula n'abalala basobola okuweereza. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Ronald Ndawula aludde ng'olumbe lumu balembirizi avudde ku kitanda okwewandiisa. Ndawula agenda kuvuganya ng'omubaka wa Katikamu North era bugenda kubeefuka n'akwatidde NUP bendera Dennis Sekabira Sako wa NRM Gaddafi Nasul. Nsaba bannaluweero nti omuggo oguli ewa muliraanwa tegugobango era tegukuba musota. Mukozese abakulembeze ababali okumpi nga Katikkiro bw'abagamba abanaamanya ennono za Buganda abanaamanya gyenvudde w'Eluweero n'abakutegeera kubanga ab'e Makka bakuza Makka ab'e Isirayiri bakuza Isirayiri n'abakatikamu North balina kuza Katikamu North. Abantu abasoba 30 be basunsuddwa okuvuganya mu bifo 4 mu disitulikiti y'e Luweero ate Nakaseke 14 be basunsuddwa okuvuganya nayo mu bifo 4. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, e Luweero. Okutwalizaamu eggwanga lyonna olunaku olwaleero lisiibye mu kukomekkereza kwewandiisa kw'abo abaagala okukiikirira ebitundu byabwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Era mu kadde kano njagala tugende mu bitundu by'eggwanga ebirala nga tuli wamu ne Stella Nandawula nga yambibwako